Omusajja na Bitexi nsanyisa okuba nti musinkanye wano ku kabaga ka Eva Boss era muyitange ennaku z'omwezi 8 ogwokusatu ku Serena wadde yangano genda mu nkuuka naye temuyise nga 8 ku Serena ssebo nakuba ffenna kademu ako akabaga kano aka Eva Boss kalungi kubanga kansiikanyiza mwami Abitexi era saba okuyita ku Serena ennaku z'omwezi 8 ogwokusatu ejjakuba Wednesday obeeyo nga nnyimba 47 wadde nga yangano okugenda mu nkuuka Soko Wabitex. Ensebo. Agesiime nnyo okubeera ku mukolo gwa Eva Boss olwaleero mulaba nnyo okujja okutwagira awakidde n'emusic industry akubakanazi awola bapromota aleka banja kubi naye olwaleero funye omukisa nenzija nensisinkana Noladi Mayinja ekigambo ekituufu Mayinja sikuwalana nga kulatamiizanga naye lwakuba wakambaalimpalana nenda kugula tego yange ya myezi 3 ate nga omukono majo kitegeeza nenda kukunga abantu era Serena abantu bagenda kulaba ku mayinja oli ebali ku minsingedda ekituufu mayinja abantu bali bakwagala ako gebayita amaanyi ga famoni okalabye tetugaba kyasi abantu kiri 8 ogwokusatu tusiinkaneyo nsanyuse nnyo tokirizibwa yaddukanga obukanzi kimukola ebintu obalero kati osaba kuyimbire kayimba ki ki emmeeza nga tugijjawo eyo emmeeza eyo nga tugijjawo Hano omugole ayagala kireya mumanya kubaka kireya abakubi bukwe munagoberera owenangavuma tatya kale ngoberera kireya njagala nnyo erinnya lyona esimanyi obumanyi fesi yonze yampangula okukutumbulako okulira
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, nompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja gabakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 887 15 15.